kibwa kya Katonda ate era ng'empeera yaffe kubonerezebwa nga bw'osoma ne Bayibuli bw'egamba Rumi 6:23 egamba bulungi nti no empeera y'ekibi kufa naye obulamu ekirabo kya Katonda bulamu taggwaawo. Waliwo yafa mu kifo kyo ye Kristo Yesu. Era mba njogerako naawe bw'oba osomye bulungi osoma Yokaana 3:16 bw'egamba bulungi nti no Katonda yagala ensi yawaayo omwana we, buli amukkiriza tali abakola kikuzikira olafuluma obutakola ki obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo, tebuli mukadde wa kuzadde oba taatawo yatandika omulimu ogwo okubanga asinzikana maamawo ne busangibwa mu Kristo Yesu, ate nga buno obulamu obutaggwaawo bukuweebwa Katonda. Tosobola bufuna okuyita mu maanyi go oba mu bikolwa ebirungi by'okoze oba n'enkolagana gy'olina n'abantu. Ekitali kibi okolagana n'abantu mu bulungi, naye kikulu nnyo okubeera ng'otegedde Katonda n'otegeera oli mwonoonyi ne weenenya ennaku zino zikusanga nga oli butereevu ne Katonda. Bayibuli eraga bulungi okuyita mu bikolwa byaffe ng'osoma Isaaya 64:6 nti tusobola kusaanira okuyita mu bikolwa byaffe kuba ebikolwa byaffe nziina bikyuka, ate bw'otunula muteere ffenna asobola kutuuka ku sitandi ya Katonda gy'ayagala entuufu okubeera ng'osobola okubeera ng'otuukirira mu maaso ge. Ebiro bino biba bizze, bikulu nnyo okubeera nga weekebera omutima gwo oluganda ali eyo oba ow'omukwano naawe ali atalokokanga n'olaba obadde otambula otya, otambulira mu Kristo kuba obudde tebuli ku bwaffe. Era kyova olwonyi luli mu Zabbuli ey'E9:12 okuba Katonda asaba atuwe amagezi okuba emitima gyaffe okubeera nga gifuna amagezi okumala ebiro byaffe n'ennaku ze tumala zikola ki zaatuwadde. Ate era bw'okusoma ne Zabbuli eya 3:9 lukulaga bulungi nti nno Mukama tuyambe okubeera nga tusobola okubeera nga tumanya ebiro byaffe naye tuyimiddde okusobola okuba nga twenenya n'okuzza endowooza zaffe obujja. Ebigambo bino osobola okuba ng'obuwulira kajja kuba kaseera katini nnyo, naye ate Mukama bakyakuwadde obudde okubeera ng'osobola okubaako ky'owulira n'okuyiga. Kikulu nnyo weekebera otunule Katonda olagire nti nno muggwe teri kisobola kuba kikusaaniza eri Katonda okuggyako musaba ng'owulidde ebigambo bino nga osoma Baruumi 10:17 ebigambo okkiriza kuva mu kuwulira, kuba tosobola kukkiriza ky'owulidde. Waliwo n'omusajja ali mu njiri ya Yokaana 3:3 yajja n'asinzikana mu Mukama waffe ekiro kuba mu biseera bya Kristo byali bizibu nnyo okumusisinkana naye n'obeera nga tofuna mitawaana n'abo abakwetoolodde. Yajja yali mukulembeze w'abannaddiini ate ng'ayitibwa Nicodemus. Yayimirira ne Mukama waffe n'amubuuza bulungi ekiro ekyo nti nno omuntu asobola otya okuba ng'alokoka naye nga yali mukulembeze wa ddiini naye nga tamanyi kulokoka kye ki. Abantu bangi basobola okuba balina amaddiini ge bakulembera naye tamanyi okulokoka kye ki. Okulokoka tumanyidde ddala kirabo ate era kiweebwa Katonda yasalawo bw'akiwa. Era bw'olaba bulungi nti nno omusajja ono yanyumya ne Mukama waffe ekiro kyonna n'amutuuka ne mu lunyiriro olwokusatu n'amugamba teri asobola kulaba Katonda kujja